obwekitalo mondikirize mukaire kano mbenga ate naniriza meya ow'ekibuga eky'Idinda Sario Anthony Kasolo. Okay. Meya. Sebo. Tulibutene ku 89.8 Bridge FM. Twesimye okuba nonye olunaku olwaleero okubanga tuyingira mu byafaayo nti oli omu kwiruguze kusooka ku mayengo ga radio Enganzi ngeweereza nga esimbi amayi. Mmoja kutuliza. Ndoza nsoke nkuvaibinge mu kubategeere nga nizole. Bategeere nti olole okukyo w'omupiira. Oyo baba katokere tamulanga ku ngankola ku radio. Baba Reverend yampuliranga buulire. Nenzambo ne kukutu kikola. Yes. Okay, mmoja rukia mesino kwanga tuliza lutano mwenda akatoneze mnana Bridge FM salanga tusinzira mu kibuga eky'Idinda twalumukisa kubanga tukweyanza no kubanga ate tukusima kyo rukia mesino kubanga okola kana kasere tunira mu kubanga bada twemamaza nitakobera kitufu twidaba tukulimbye kisa kya kubanga rukia mesino kubanga tukola kubanga mnange kyetuli kulegeza ati Bridge FM kuba okuyunga abantu baife mu ngeri yonna era yakujja mesino kubanga bina byo bikola gezageza kumango sobola kubanga obigaitania sobola kubanga tufuna mnamo kubanga tuli ku Bridge FM ajja mesino kubanga Msa kubanda Sario Anthony Kasolo the man class above the ordinary tendo kwa msa kabone Uganda bana mana James okubanga mtuliza abali side mnange dela mlesabe ni mafubira abantu efamu kibuga eky'Idinda wakati mu Central Market na kitundu kya Uganda okubeva paka yekanga ulabule gwagabula gwakwe yagala tendo kubanga tubasima